ak'omugaso akakagatta ebintu byonna ennono obuwangwa ate era n'enzikiriza ng'eddiini. Essebo bataata bakulu bange baganda bange bwe tubeera ebweru eri eddoboozi erisinga liva mu nze naye ate bwe tujja wano mu kasolya kibakakatako wamu nange okusaba omupiira ogwawamu wano nno nsaba mbasabe mwaniriza abagenyi abo ate era mubabuuzeeko ng'ennono bweri. Era ddenge bassebo sirimu janno bassebo era dde bannyabo sirimu janno bannyabo bulungi olwaleero tufunye abagenyi bammwe ono senga w'abaana be yabalaganyisa nti bajja kujja tubadde tuli awo saawa zibadde zabalyaga ekyemusana batuuka essanyu obwedda muliwulira naye olw'okuba nti mmwe mubeera eno kyesirikidde neŋŋamba nedda abaana bano ensonga ebaleese ejja kuggwera mu nnyumba naye senga mu kutulaga tulaze mwana mulenzi gwe mulaba oyo mutabani fukamirako matiitiiri senga mu kutulaga atulaze omwana omulenzi oyo era n'atugamba nti yeyeeteeseteese okutwala muwala waffe filo mu mbeera gyamutwalamu olunaku lwaleero kanno maamaama mu ddoboozi lyammwe mbalaze oyo naye azze ne banne nsaba mu ddoboozi lyammwe kale maama era ddenge bakadde bulungi bamaama musibe mutyanno gayise bulungi ali babamuwa erinnya erya Sseŋŋendo senga tebamuwa linnya eryo tetwanditindize lugendo luno kutuuka buuyi buno naye olwokubanga bamulaba nga ali bamusajja mulabi ate nga mufunyi ate nga mutambuze mulungi n'aziga okumuwa erya Sseŋŋendo era bwe yatwalibwamu ekereziya ne bamuyiwako amazzi amatukuvu okumugabako ekibi ekisikire ne bamwongerako erya Charles Karoli yennyini omuwolereza w'abantu era oyo gwolaba Sebo taata atula ku mutala Ssumbwe mu Busiro ng'ejawangaalira ate nga musajja musuubuzi atasuubula nnyaanya yadde obutungulu n'omusuubuzi w'ettaka ng'era yenannyini kezimbira Property Consultants Limited. Sebo taata twebaza Katonda nti bwe baatuzaala ye n'abeera omusuubuzi yatuzaala si mulala ye taata omulungi ennyo Lubwama Lawrence Mukasa nga taata akyaliwo nnyo mulamu enkuyegesi kyamukubira enduulu ng'atuula ku mutala Bulenga wano mu Busiro era mukulu munnammwe yabatumidde nnyo. Omulenzi ono gwolaba era abeera muzzukulu wa Lawrence Lubwama oyo nga naye twamugabamiza Bulenga era abeera muzzukulu wa Matayo Kasolo oyo nga agalamidde Gombe Kitaasa mu Busiro era omulenzi oyo abeera muzzukulu wa Tanansi Mutuba oyo nga naye agalamidde Gombe use wa jjajjaffe omukulu ow'ekika Walusimbi Mbakka mu Busiro era nga kyekimuleetera okuba nga yeddira Ffumbe akabbiro Kikere ffe tulina omubala omulungi ennyo ogugamba nti ya galinnya Gakka ya galinnya ebakka basengejja ebakka banywa omwenge kwatedde kutudde ebbembe n'omanya abo be b'Effumbe sebeera taata temufaayo n'omwenge twaguleese. Amiina. Kale kakati ono abaleese wano olunaku lwa leero ye Nakubulwa Filo Wangi Nakubulwa Filo agamanya Filo lyeryaffe eno Folomera Filomera kugamba
liryawo naye ate bwemutugaye nti mwamutuma erya fero netugamba kale tunaganirawa kubanga gonna gali mu bayibuli kakati nno nakubula ono azaalibwa mukulu wange atudde awo mwesige kerementi atudde ku mutala guno gwennyini kisujo taata bakubire ku mukwano omwana ono muzukulu wa akubula ono muzukulu wa ebyo bakandike naye bikwesiroha jajjawe mweyava naye oyo ye yawumula dda fenno tweddira kibe ekibe kyenyini tweddira kibe gwe muziro gwaffe tuli bafumbe mwemuli bafumbe naye ekisinza okunsanyusa nti byonna bwe bibeera ku ttale ate byagalagala nnyo effumbe bweritaba ku kibe amabeerayo ekibe ekiraba ku fumbe wali mutawaana abitawaanya ewampologoma bamaama bano essebo bantalaganya weewaawo era nga maama omulungi maama jeeni babateregga yazaala omwana naye nebiko ebyo biraba otyo olw'obukulu bwabyo byonna entalaganya ekibe tebitera kulabikalabika tebirabika era ne mutandiyogedde byammwe etukoma ku byaffe mwandituzadde nalinako luganda yadoa kakati omukolo guno ekikuleesa mu bazadde sirwa ow'omwana kulwani kulafiiro totunulira nze otugamba taata kulafiiro kano akyogedde tukwenga baganda bange waliwo omuntu yenna alina ensonga gyamanyi ekika ky'effumbe obutawasa mu kika kyaffe ekyekibe owabeerawo alina ensonga yonna ng'agimanya agyogere wano tuleme kutawanya abaana bano baddeyo mu budde bukyali olwo omulenzi azaalibwa mukama mulungi taata naawe ojja kukwasamu luganda wakwatireko ekiggo kye nawe kwasamu buli muntu sooka ozirage nti ntaba luganda eyo laganabavugooti naawe totoddemu naawe kati mugaye njagala okukakasa oba onoosobola okugulanga ennyama oba onoobeera ku bifo ebigondagonda ngaembuuda naye omulaba bwetaba njala nga yemuluma kyali kakyagala agiridde n'akakuta ate kakati olaba akakuta olaba akakuta kagimu Charles yongerako taata matonotono ne Charles akongereko matonotono Firo sokoje Firo kati nywa Firo sokoje bataata nja kusaba abaana bano mubasabire omukisa batambule mu nsi babeere bafunyi nga tewali kibataataaganya obufumbo obumu ekibugaana okutambula nti emabega eno abazadde babeera si basanyufu naye abaana bano kebasazeewo okujja mu maaso gammwe nsaba mubasabire omukisa batambule mu nsi babeere bawangaze nga bwemuwangadde weewaawo tata grasi jini obulamu n'obuwangazi katonda abongere emisa
mutwe mu mukolo guno ojjoka ekyokubeera nti wasasulwa ssente ojje ofumbe ku mukolo guno wasasula ssente ojje otimbe wasasulwa ssente oleete ebivuga bino byetwakazaako ebidongo wasasula ssente ojje oleete keke wasasula ssente ojje obeeko kyonaffe kutamira kuno kwenyini wasasula ssente nti gwogenda okutungira omugole engoye zagenda okwambala kati nga Sharita Bridals wakikoze naye ate waliwo ekintu kyetukulembeza omuganda kyagamba nti ssente zigenduse nti ssente zakusasulwa ddala zikoleddwamu ekyo kyezasasulirwa kandi abaservice providers njagala okubaza mwenna ab'ebifaananyi Johnson njagala okubaza Sharita Bridals njagala okubaza Barbara